Wabaluseewo obunkenke mu balunzi b'embuzi mu disitulikiti y'e Wakiso oluvannyuma lw'abakulira eby'obulunzi n'obulimi mu disitulikiti eno kukabatema nti wabaluseewo kawumpuli w'embuzi nga kati embuzi eziri mu 25 ze zaakalusuulamu akaba. Kirwadde kye bayita PPR abasawo naye nga katumuyite kawumpuli w'embuzi. Naye ate nga tukyali mu kunoonyereza wamu ne minisitule okulaba oba waliyo embuzi endala ezitaali mu zino ezaakwatibwa obulwadde obwo. Basinzidde mu nsisinkano y'abakulembeze mu disitulikiti eno wamu n'abalunzi b'embuzi egendereddwamu okusalira wamu amagezi aganaayamba okulwanyisa kawumpuli ono atadde abalunzi ku bunkenke. Abalunzi basoose kusomesebwa ku bubonero obw'obulwadde omuli amabwa ku mimwa n'okugulu ne munda kw'ossa n'embuzi okuzira okulya era ng'ekiddirira kuba kufa. Obulwadde buno bwa PPR mu Luganda bwe tuyita kawumpuli w'embuzi. Bulumba embuzi ne ziba nga ziyongobera ekisooka ne zifuna omusujja ekyokubiri ekyokusatu ne ziba nga zifuna eminyira ne ssenyiga ow'amaanyi. Abasawo abakulembeddwamu Dr. Chiwango Andrew wamu n'akulira enkulaakulana y'ebyobulimi n'obulunzi ku kakiiko ka disitulikiti Namuli Kate bagamba nti obulwadde buno bwaleetebwa embuzi ezaagabibwa gavumenti mu nkola ya Goat Export Roll okuva e Ssembabule nga bwe bannyonnyola. Mulimu embuzi ezibadde zijja nga zirwala mu disitulikiti yaffe y'e Wakiso. Kirwadde ekyo mwekiri kyatuuse kubanga twafuna embuzi emabegakaawo okuva ku faamu za mukulu Sembeguya ne tulaba nga embuzi ze baatuleetera zifudde. Twafuna embuzi 2 ku akafaako embuzi 25. Ssentebe wa disitulikiti eno Dr. Matiya Lwanga Bwanika wano wasinzidde n'ategeeza nti ebizibu nga bino bakyabisanga nnyo olwa gavumenti okusinziiranga waggulu n'ekola enteekateeka zaayo nga bo abakulembeze ba gavumenti z'ebitundu tebategeezeddwako olwo bo ne basigaza kukissa mu nkola. At that national level bwe tubanga tusobola okugula embuzi endwadde kubanga ffe ba NDUs eno ku district we don't determine ani agenda okusupply. Era oyinza n'okusanga ng'abali mu ddiiru y'okusupplyinga embuzi baamanya n'okumanya nti endwadde ne baagala bazeewo. Bo abalunzi ab'enjawulo batubuulidde engeri ekirwadde kino gye kibakosezzaamu ne basaba abakulu okubaako kye bakola ku ky'okulwanyisa obulwadde buno. Bakikutte ku ekonomi ya Uganda kubanga Uganda ssente nnyingi eziva mu bisolo so an effect to our animals is an effect to our economy. Bo abalunzi ne bakisala ne bakiryanga banneiba nga n'abasawo tebakoze ki tebakitegedde nga osanze abantu abo ate si ne batwalibwako mu mateeka. Dr. Chiwango abaanukudde n'agamba nti ensonga eno yatuuka dda mu b'obuyinza era nga eddagala ligenda kujja bagema embuzi zino nga kino kyakuyamba okufufuggaza ekirwadde kino nga bw'alambulula. Wiiki eno kati baatandise okunona vaccine era nga bagenda kutandika kaweefube okugema embuzi zonna obulwadde bwa PPR. Embuzi bwe ziba zigemeddwa PPR kitwala emyaka 3 embuzi eno okubeera nga erina protection nga terina ng'obulwadde tebusobola kukola ki kugikosa. Wabula talemye kwebaza gavumenti olw'okuwa abantu embuzi nga we twogerera embuzi 2 ze zaakagabwa era n'asaba okubongera kuba abantu bo beeteeka dda mu bibiina ebisoba 4 nga kye balinze embuzi olwo beekulaakulanye. Kiza Peter, KSTV ya Galeero.